nti ombulireko ku nsonga ze weesigamyeko okulaba nga ogenda mu kkooti ku nsonga za Kyabazinga. Ensonga ezo kuva gye omadde nzinyonnyola abagamba nti bwe twatudde bwe nagatta ensonga ezo nga waliwo obumenyi bw'amateeka obwakoleddwa naye nga wakozesa impunity nti ate munaakola ki tegeera nti oli bw'aba agamba nti olwokuba Kyabazinga alina archbishopu bo kyebasanga kyebakola ki kyebakola. Archbishop bamuwandikira ebbaluwa mabegakawo balooya abagundiivu ne bamugamba omusajja gw'oyagala ogatta alina obuki obufumbo ne bamuwa marriage certificate namba yaabo ne bamuwa ne gye bwabeererawo naye n'ebbaluwa teyagiddamu. Kaakati singa tukyekanya kigenda nti kibonerezeddwa kijja kuba kitegeeza nti kasita ofuna obuyinza ne ssente olwaddembe ogenda okuyingira obufumbo bwa mirundi gyonna nga bw'oyagala ate nga bwa kyaki kasita obeera ng'okola ki osobola okusirika buli aliwo kasita obeera nga ne bwe bawandiika ebbaluwa oli ne bwayogera tebali amukola ki amunyega. So ensonga enziguzayo gye misangwa. Olowooza mu kkooti tunaafunayo obwenkanya kiibe ng'oluusi misango emirala gavumenti teyingire mu musango guno? Ezo kkooti zaffe. So obwenkanya ne bwe buba bujja kulwa bujja mala bujje ate ffe tubanja gy'otaawola omala kuteekayo omusango olw'okulaba ebikola ki ebiddako. Naye sofa ku misango gy'amaka ogwa Bujingo gwatuwa ekkubo eddungi kuba Bujingo yali amanyi byakusaaga ne gavumenti n'etagutwala mu kusooka. Bujingo samoni zino ezikola ki ezimuyisibwako n'addamu emisango ne bamuyimirira era obujulizi bwali butandise okuyiika n'addukira mu kkooti ya ssemateeka ng'agamba nti obwaire obumenya mateeka. So naano bwe kisuubira tekirabike kati olwedde nina olunaku lwanga 12 omusango gwakalaga okulwa 12 Desemba. Kati tujagenda maaso tumuvinge omanyi oluusi obuwanguzi obusooka bwennyini wakuwaabira mu bantu abo abeeyita ab'amaanyi because si bantu bangi abasobola okuba ne bagamba nti bakoze ki baba wawaabidde olw'engeri gye bakangakangamu ne bakola ki buli kimu naye bwe tuba tubawawaabidde awo ebirala ebiddako birowooza nti biyinza okutuyiziwalira. Kanso olowooza tolabike ng'alwanyisa obwa Kyabazinga eri abantu abawagira embaga eyo okubaawo abadde bagiwagira? Okugoberera amateeka ne baba yeeyitaani kati oba naagaana olwanyisa bwa Kyabazinga kabaka ye nga namuwawaabira kasita kiba nti amateeka tegagobereddwa tusobola kuteekawo mbeera nti eri abantu abamu eri gurupu y'abantu mu Uganda muno bo nga tebagoberera maki mateeka nti bo bali awo baddembe obutagoberera maki mateeka ekitwagala okwewala ekyo twala kujjawo mbeera eyo kati oba ogamba oli Kyabazinga oba ogamba oli kabaka oba ogamba oli minisita oba ogamba oli ki ekibateekesa mu makooti oba ogamba oli sipiika ekikutwazaayo twabe nga naawe ovunanga esinga obukulu baluba obuluma tubatambula. Tweyanziza nnyo ssebo.